Ebya Dr. Kizza Besigye si birungi oluvannyuma lw'okuwambibwa mu kibuga kya Nairobi mu ggwanga erya Kenya. Okusinziira ku mawulire gano gasatulatingira ddala okuviira ddala olunaku olw'omukaaga, Sunday, Monday, Tuesday, olwaleero lwakusatu abantu tebamanyi exactly wa Dr. Kizza Besigye gyali oluvannyuma lw'okuwambibwa wakati mu kibuga ekya Nairobi. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero naye akedde kubeera nga penninga down some information okubeera nga ategeeza eggwanga ku nsonga za Dr. Kizza Besigye. Bobi Wine yawandiise atugamba nti munansonyi walina mukasenyigamu ate mumanyi nnyo oluusi oluzungu tutera kugamba abaana bazikize boda boda olw'ensonga tuba tugenda soma luzungu kati nange nzijukidde nti nira ninamuko kasenyiga kyokka tengenda kwogera luzungu so ambadde nino sooka kibategeeza. Bobi Wine awandiise ku makya g'olunaku olwaleero ng'ategeeza eggwanga nti the news of the disappearance and abduction of Dr. Kizza Besigye from Kenya is of greatest concern. Ekyo kyasookuse nakyo bw'amawulire g'okubuzibwa kwa Dr. Kizza Besigye bannange tulina okugateekako nnyo essira wansi neera naddamu mu paragraph endala n'agamba according to his family Dr. Besigye was abducted on Saturday in Nairobi and is suspected to be under military detention here in Uganda. Tokusinza ku family ye abategeezezza mnya Dr. Kizza Besigye bamuwamba ku lunaku olw'omukaaga mu kibuga kya Nairobi Kenya neera kiteeberezebwa okubeera nti ab'amagye be bamulina wanino mu ggwanga erya Uganda. Mu paragraph eddako n'atutegeeza ng'agamba nti this is most unfortunate. A few months ago 36 other activists were abducted from Nairobi and brought back to Uganda in ultra violation of the law. N'agamba munera kineno kikwasa ennaku oba kya nnaku nnyo okubeera nti n'abantu abalala 36 bakwatibwa mu kibuga ky'e Nairobi mu Kenya ne bakomezebwawo wano mu ggwanga erya Uganda mu ngeri emenya amateeka. Wano Consider Bobi Wine n'agamba as well as we call for immediate release, we condemn this abakano kagambo kibannange kati kemanyi kategeeza ku dibongota bannange lwakinemenya kale bye byawandise lwakinemenya kale kyokka mikamale mbere serious blatant abuse of the law by the regime here in Uganda, and sadly the authorities in Kenya, we are back to the dark days when Ugandans were casually picked from streets of Nairobi and returned to Uganda to be tortured, jailed and others executed. The abduction of Ugandan citizens from Kenya and handing them over to the regime in Uganda without following extradition laws must be condemned by all people of good consciousness. Okitegedde bulungi nnyo Bobi Wine akomekereza agamba bannange ennaku z'okuddamu okubeera nga abantu bannayuganda baddukidde mu Kenya munnayuganda ajja n'abapiikingayo nga bw'abeera ayagadde okubeera nga abakomya wanene okubeera nga omanyi kimenya amateeka gavumenti ya Uganda ogenda mu Kenya okupiikingayo omuntu wagwebeera eyagadde nga nawe kimenya amateeka munnansi w'e Kenya okubeera wano mu ggwanga erya Uganda ate poliisi y'e Kenya nejja n'emujja wano mu Uganda n'emutwala butwazi nga tebayise mu mateeka so far ebyo biriwo nyenda sigala kwa updates ku Dr. Kifefe ne updates zo atengeera agisebugwawo avuddeyo okubeera nga akunazaako ennaku gwewe naayita mu kusomozebwa okwenjawulo ng'akulombera edduwa olina bizibu bya business onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajasobola bulungi nnyo okubeera nga akulombera edduwa ng'omukubirako ku namba yeeye ey'essimu mukwatagane.